Kale omulungi ali ku Dream TV, Doxa TV okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gy'osinzira okubeeranga otwegese amaaso go weebale nnyo naddala gw'abeera ku mawulire gaffe amakuŋŋunte ekigenda mu maaso era ekiri ku mimwa gy'abantu wali ku Victory Christian Center mu Ndeeba n'eggwanga lyonna gwe mwagaanya ogw'omukolo gaggadde ogenda okuba nga gubeerayo olw'omukaaga lwa Ssabbiiti eno ennaku z'omwezi 28 omugenda okubeera abafumbo bonna abadde nga baagenda obaolyawo nga balinayo n'abaana wabula nga tebafunanga bufumbo obutukuvu. Nsobodde okuba nga ntambulayooko nengendayooko n'ennambula mu store omutegekeddwa gown ezigenda okuba nga zambalibwa abagole abakyala ku lunaku lw'omukaaga. Ngenda kubeera mpayayamuko n'omukyala gwensanzeyo avunaanyizibwa ku nsonga zino mukyala lumu. Tusanyusa okulaba ku Doxa TV ne Dream TV. Weewaawo nange nsanyusa obbalaba munda bamwe sibalaba n'ensanyusa okuba nti ndina mmwe musawanga zino nga tuteekateeka ekintu kyaffe kino ekisava. Bwe twetegereza wano tulengera abakyala buli omu yeetala tulaba gowns ez'enjawulo basobodde okuba nga baziteeka waggulu. Kiki ekigenda mu maaso ddala omulabi waffe musigire ekifaananyi? Kugambye ekiri wano kibbiitu kyennyini kuba tuteekerateekera abagole baffe. Tulina abagole ku mulundi guno couples 64 okuva mu Uganda yonna. Okuviira ddala Soroti twafunye abagole ate temulimu nagamba nti myaka kubanga tulinamu omugole endowooza asembamu obuto wa myaka 21 ate ne tubeeramu n'omugole era asemberayo ddala obukulu wa myaka 59 tannaweza nkaaga. So kino ekintu kyakutte omubabiro ali eyo bannange nga tofumbirwanga bufumbo butukuvu ng'oli mu maka ga looni bannange biveemu. Amaka gaki? Amaka ga looni gegaliwa geego nga bakutwala butwazi bajja kukusasula leeta naye ffe kati Mukama yatuwa omukisa nti Victory Christian Center Church ekulemberwa Dr. Joseph Serwadda Apostle yateekateeka bulungi n'agamba abantu balina okuva mu kibi n'ateekateeka mass weddings era buli mwezi gwa 2 mu mwaka wabeerawo embaga bweziti ez'ekikungo. Bw'obanga oli eyo nga walokoka muli mwami na mukyala muli awaka mwazaala abaana bammwe temusobola kukola mbaga ne muba musobola naye nga mwandyagadde okukola ebintu ebyanguwa mujje omukisa weeguli bannange nze kino sikirabangako Apostle kyakola kuba ateekamu emitwalo 10 gyokka nabeera bakuwadde gawuni bakuwadde mmere bakuwadde cake bakukoledde reception ku mitwalo 10 gyokka. Kati seeba lwaki oba weesiba mu bufumbo obutali bubwo naddala mu abakyala abantunulidde era abanda bambalumiriza bw'onoobeera n'omusajja oyo ng'oli naye nga tebakugattanga naye omusajja asobola okusalawo n'agamba nakatudde nkuleseewo kati ngenze ne kisaaki kyokka ng'omaze naye ebbanga akwoneredde ebiseera kubanga tolina bw'omukilaiminga. Tulina banyinaffe abagamba nti nze ndi mulokole neesobola ofumbira omuntu atali mulokole oba omusiraamu abo nabo bakkirizibwa singa ayagala okutukuza obufumbo bwe. Kati ate ekyo nakyo kive kubanga omusana tegwegatta na kizikiza. Kati gwe naye bw'oba oli eyo oli mukyala omwami musiraamu tetulina bwe tuyinza kubirwaniramu musooke mutereeza ensonga mubeere nga mwenna nga mwenna mulina enzikiriza emu. Mami abantu balina ekibuuzo bagamba eddiini ey'abalokole oba enzikiriza y'abalokole musindikiriza abantu mu bufumu nga muteekawo ebintu nga bwe biti nga ggwe omukulembeze w'abafumbo ekibuuzo kino kiddamu oti? Ekyo kikafuwe kiddira eri kubanga obufumbo munnange guba mukwano tosobola kusindika muntu kugamba nti genda mu mukwano ne gundi nga ye taguliimu era bwe baba bitandika era bwe balina kubimaliriza so siffe webali kunkuuma era ffe obufumbo butunyumidde nammwe naabali eyo bannange mbaagaliza obufumbo banyumire nga ffe butunyumidde. Kale oyo ye mukyala Stephen Lumu tubadde tuwayawayamuko naye omu ku bavunaanyizibwa ku nsonga ez'abafumbo wano ku Victory Christian Center mu Ndeeba kati kirindiriddwa lunaku lw'omukaaga gwe agenda okubeera ekitundutundu. Bagambye abantu nga 640 bebamu ku abasuubira wabula ku mulundi guno tugenda kubeera ku Victory Christian Center mu Ndeeba tugenda kubeera ku Doxa Ground wali Erubowa. Nze Martin Bosa kali esubula atakumira mpira bankomere. Back to you tumakongonte.